bwe kiba bwe kityo tusime ettooyi bannange. Temugenda kunsuza nammwe ate ku bbi. N'abakanso batutte ebintu nga bonna babitwala beenyinyala batulanga bawunyirirwa. Bwe kiba nga ate enju yange gye muli okujjuzaamu bbi. Tusime ettooyi. Tusime ettooyi. Ettooyi gundi mita ya futi ya mmeka? Futi mita. Futi ya ttooyi ogisimira mmeka? Wano. Jangu ingini. Ngenda sula wa manager Songo. Order zendeka wano ku mansion esooka. Abantu wano babeera organized nnyo. Waliwo abagenyi ab'amaanyi abali okujja wano. Olunaku olw'enkya Kapiripiiti ali kujja wano yakava mu America. Ali kujja ne manager we n'amamotoka gaabwe gonna ebinankani. Bakuba nabo mbaweereza gwe gamba manager we tuva awandiikire manager wa Kapiripiiti abantu be bonna bajje nga bamaze okupama. Eyo order okitegedde kuba abantu batambula nabo bangi sagala batuuze ettooyi ate batandika okitegeera eyo order mugikoleko. Spice Diana Kapiripiiti ajjanja. Spice Diana yagenze London. Bw'akomawo yagambye atuukira wano. So njagala buli ekikolebwa wano bikolebwe mu budde ate nga biri organize. Balage n'amazzi ge balina okunywa. Onfuna? Tusoma n'amazzi eriko ebirala. Sisanga omuntu ku mansion wano ng'anywa amazzi. Agataliiko kano kakukyala kano. Si lwakuba nti aguze Spice tuvudde obulamu yatandika dda okutubeerera. Nina gwendabye oli omusajja mulabye emabega ayambadde sime kuliko amazzi kyuka ndabe gwe kyuka eri ndabe waliwo amazzi gendabyeko sime Kristo aga amazzi tebampanga kaabo ku gigi yonna ekitegedde onfuna oda wajja okunkolera bosi wasanga anywaki Spice. Eki ekikunywesa isi. Lwaki onywa gensuwa Tito? Akulokuba gajja wa nayibu. Muleka ebiwooma ne mugenda munywa ebintu. Nti embuto zibaluma mbw ate twagala genda mu ttooyi. Nze sirina ki? Oda endala. Gwe kaide. Oda endala gyendeka wano. Saagala kuddamu wulira mbu kansa ezze wano mbw ate etutte wirubaalo ate batutte seminti ate bakutte ki buli ekiri wano teri byakuvaawo ne woba ogenda kupa making sure nti olina bolesiyo okategedde. Export TV to the world. Abo babeera ku just one was staff yatemanyi zonna eyo yekujjamu. Zibanga zibidalizo kwa woja mapunda kasemkaba bakero rambo ze kuva ku yiki basi basi na tugambe kulade kuva ku sini nando kadamaza kadalika spice ngata spice ate magandi walinga bagaleeta anyaga ku kikiri ekivubu kikandi kikanga sigaeta ne bagamba Mazindala zibeera kirombe so tugenda maaso okulaba nga blog enjigendo kolebwa mukaide otukwata amabega okpa abayikola bali mukola kwa mugenda bamu nekwata mulinga abali mu ndabirwangu
so tulambule wali buloka batulaze inchi meka inchi 3 inchi 4 tugenda laba na inchi 6 bei yezaawula naye tugeza kulaba tugenda kola tugenda kuzimbisa buloka ez'ebbumba baziri ez'ettaka naye ate oluvannyuma nga tugenda maaso okuzimba mansion yamu agenda maaso Spice Diana tusizamu akasimu n'agamba mubituuseemu mansion erina okuba nga munoonye buloka nga za sementi so kye tuliko waneero yagambye ate tukyuseemu Spice Gadgets n'abawagizi bannayuganda mwena mwongera okubeera nga muwagira abantu abawagira bannaabwe. So Spice Diana agambye ate mukozesa ttaka oba bbumba mugule buloka. So ne tutandikawooko ne buloka zino. Tugenda kutika wano buloka olekere nakifuma. Nyongera okujjukiza ku Njolo Property Consultants abatukuza ettaka ne mwongera tusikamuuko omukono. Olwekyo okuva ku miliyoni emu n'ekitundu miliyoni 3 n'okugenda maaso n'ayagala ekyapa enamba Njolo Makusikirina oyobeera okozesa yabayogera nange era okuba nti amazima okunjawo ojjaguwo wagwawo abantu bakuba amasimba gamanyagalawo nyini baali awo naye bwe balanganga mu Njolo okujjugula ettaka jangu okulirewo because abantu bangwa mu wiikisi ezo waliwo amaze okuggwawo tebalina okulakulanako oba woba wagula bwe tuba mu gulupu nga tunyumya buli omu agamba akasana nga kangi kakanandikisawo obwavu nga bungi naye muva mu kigulupu abamu buddayo kwebaka abalala baddayo kusinga abalanga bayingira muzabe zibazinga already kati gyemikwano gye tuyita nagyo buli we mukuŋŋaana nga muli bangi buli obwavu nga bungi kyokka abagaba obwavu nga bungi ebizinga ebisimuka sayidi eyo molo tebazigula mu Njolo bazimalawo kati so muganda wange toddamu kubasigulira ku baniga bajjali booba nabo ne bagamba obwavu nga bungi obwavu nga bungi baba baagala mugume nabo abaniga bali kugula ttaka Njolo ettaka liri kuggwayo tuka mu Njolo gula ettaka 5 wange naye Spice Diana kyonkoze simanyi waggulu balinyawo bati sijja nayiika kayiika sijja nawe okuziwala atuli mu kugula buloka Spice Diana ogwira ensigo neyatika agenda maaso okubeera ati nga olaba so tuli kugula zino 99 kati bwogwira ensigo emu nabayiya buyiya ndala ensigo olina babolaba tugula buloka ekifaananyi kyawa soze zino buloka zanayi namyoya genda abeere ng'akola ki buloka akasani omulimu okambula kadama
zebateeka buli kadde ezifuluma zebakuba ezeggwawo zisimbawo bazungu ye bazimba Kenya oba bannayuganda bannaffe abatuula naffe ne batubakasanga obwavu anti oli mukaba mu gurupu naye ng'ate yembali alina kyayiiya Spice Diana simanyi kyomuledde simanyi na byengenda kwogera lunaku lwaleero alina bigambo nengerawo ebigambo bitono endongo nekolaki ebikolera awo nembagamba nti tubawangaazi kuba bino nali sibisuubi naye nga sinebaza Spice Diana ku byakoze kuba aŋambye bulooka zonna batikke zigende ku manshoni yamukunja akasente ate tebyatusose gendere ku bulooka ziri ezettaka ezebbumba agambe ezisizagala ku manshoni bananga omuganda alina n'omutima omulungi waba akuwakuwa n'ebiragi omukazi aŋambye eziri sizagala njagala bulooka eziri so riding about now bulooka zezino amamotoka gaago gali kutikka naye nga sinebaza Spice Diana tujjukire Ssaalongo Kasiko Mutaasa era mwogeddeko Saabataasa Kasiko Mutaasa waliwo akantu ketwagamba luli waliwo omuntu ayinza okuwa sente ng'ozirabanga entono naye esente zentono ezireeta omukisa okusinga n'omuntu akuwadde miliyoni ne miliyoni kati essaawa eno omusajja yampa miliyoni 3 naye zibanga eziggwawo ogenda okulaba Tony Kulisas eza Tony Kulisi zibanga eziggwawo Calvin Kayanja nazo ezize zibanga eziggwawo ate Spice Diana n'atuuka ebyo zibanga eziggwawo ng'anatuuka kyokka ate ebintu ebyo byonna ng'abo bonna tetunnabeebaza ate twebaze nnyo n'abawagizi bano abatulaba n'okutusabira ne batusabira kubanga oba oli awo n'okutulaba okutuuzaamu amaanyi mukumbi okyasobola okwongeza ekyansi eyo oba oli awo yensonga lwaki mukama ayongera okutuusinga so right about now akabuuzo mbuuziza kamu akabuuzo ak'okubiri keefuse ennaku zino eŋŋaano ng'esinga ennyama akabuuzo mbabuuzeyo obuuzo bumeka mwagala busatu akabuuzo akasooka buli munnayuganda akaaba obwavu mbu n'akasana kaaka nnyo kasene mu nsawo zino bulooka ezifuluma bakuba bulooka buli kadde zifuluma abazimba basungu oba bannayuganda bannaffe betuba nabo mu gurupu ne batugumya ako buli omu akeebuuze otandika okwegendereza booli nabo abakugamba mu obwavu nga bungi bwe mwawukana mu gurupu abamu bagenda kuzimba abalala tuba tuddayo kwegasa akokubiri muzeeyo akabuuzo akalala KFC ennaku zino eŋŋaano ng'esinga ebifi obungi ki kye mutubalira ako ndowooza katuuse olya KFC mukunya amanyi oti ate eŋŋaano nnyingi akabuuzo akokusatu abaana bano abato abannasale baby class abakera ssaawa 11 ku ssomero abaana abo mubayigiriza muntu nga bakeera nnyo abanga be bagenda otukuba amasasi enkya tuyombe nti Museveni atufuze nnyo Museveni mubi naye nga ffe tumuyambako okumuwa abaana baffe kubanga kati ffe bye twasoma kyogamba abaana bano bali basomesaki batuba bulooka batandika abaye kakebere bulooka za Spice Diana kale so tetujja kwokubira nte nga zebaza mu maaso abano batike nikako wama bulooka ajja fuluma abajabu bantu mubatiriwo ezimu wano tebabba wabula amamugane nesezazinasigaliri
center teri omulimu tugenda kugula buloka wano ezibeerako emmotoka yeri waliwo era tubeere nga tweyongerayo tugende tukigule buloka zaffe kale akadege tulimu kakubala ssente zino sente ogenda nazo mulungi n'okomawo nga tolina mabaani bw'omuwala agenze nazo ane waka wakuye ne bamenya akabokisi nafuna n'okula sente zimmaala nga gire emitwalo 4 kumuluka ne manager lwaki tebampa discount nga ate Spice Diana ngambye buloka zonna zigenda okugula mansion zigenda kuvaana lwaki tebampaayo ka discount n'okula mutwalo zezo olake mulatikedda ajja kuwa balance kyabona ekikwasigiza kulanga okikwatira kumbi nga muddiba linyabo kale nze Sonko Muhammad atuli Naggalama tuzze okwongera okugula matiriyo ku nnyumba ya Mukunya tujja kwebaza abantu bonna batwasaganyizza kuba gye twatandikira wa balista timo bababs nabalaba abasalimo wekata abantu baffe bangi tujja kwebaza n'abantu abatulabire waka abata live gye kyatandikira ewa timo and so on so wano wendi nina essanyu ly'amaanyi nnyo okubategeeza nti Spice Diana Star Girl from Source Management Manager Roger Star Gadgets n'abalala bonna sente zintuuseeko zizino zirina tubale tuyintulooza tugenda kuzimba buloka nga tukozesa ez'ebbumba oba ez'ettaka naye tetukyusizzaamu after musingi tugenda kati kwambuka waggulu nga tukozesa buloka eza 99 era sente zizino wanino nziina nga saidi eno yaguze emmotoka mukaaga kati tugenda soka tusasuleko emmotoka emu tuguze gundi za mitwalo 45 kusooka tugenda kukomawo paka ennyumba weenayambuka omwami Kasiko Mutaasa yatuwa ensimbi webale nnyo webadde ddala omulimu gutambula Jolo Property Consultants plot wezira okuva ku miliyoni 1.5 okweyongerayo watuwa ettaka webatyo zotusupportinga webale nnyo webadde ddala nnyo papa Calvin Kayanja Doni Kurisi n'abalala mwenna so twolekera ku mansion tugenda zimbisa 99 mukama wange sente kaakano ne soda bamuwe n'abakamera bonna akasente kaakano mukama wange tusasule ebalansi waffe tuyongere kuddeyo tukime endala kale akaliko ka spice egasinga akaliko ka spice ngalaba akaliko ka spice egasinga akaliko ka spice egasinga Spice naawe olimba nnyo owooma nnyo n'okisusa spice yalina agawooma spice olina amazzi ate gwalina agawooma alhamdulillah Niki papa blaza wa bakadamu awo mugagga era ze yazimbisa zino buloka ze yazireese agenda tuyamba kuba teri muntu ngeri gyakubba ate jjukira bwe zituuka ku sayiti nyangu za kubala ddala tugenda okwebaza Spice Diana
nange gye tusobola kwebazamu okujja kugamba Allah akwongere byosinga okwagala akwongerere ddala batweyanza nitweyanza batasikidde nti omugagga wa wano lwaki sise yazimbisa ekikomera ki Sente manager wange zaloze bitolera bikwasa manager Salvador kale ku kifaananyi era kinera liko kulira omutima gungu ebikyali mugamba kulira omutima gungu mwana wa nnyoko si wakinaakyo ate katayambako wekka nese kusanga abantu bwe batyo nga balina nabaana bawalana sidana nabo muwalano empalana gyalina ku bantu abantu abalinako empalana bamanyi ate yaseka nabo tusekana ab'emisana ekiro be batunywamu emisaayi balinga obusaani balya tebakkuta buli kamu bakalya balinga obasanyawo abanwanyisanga mungu bawangaze ndemukomu ze saundi yange siwa spika jali mumotoka manager mugulire waleete saundi yange kati singa manager wano mbadde nvaawo nga naye maze wagazi obusaanyi balya tebakkuta buli kamu bakalya basanyawo abanwanyisanga abalabe bange bali mugulire waleete saundi yao kabaka All right.
Olinawo Tito. Mali ndaba. Olina kyogamba. Alina kyagamba ggwanga. Simanyi wawoko wesibye nnappi. Oba waze wesibye nnappi kuwosimwana. Teri kupama. Bana bapa mama. Tito. Kyekiri ku mansion. Tito. Kyekiri ku mansion. Why? Buloka za Spice Dianes lwaki temuzisisezi? Lwaki tebazitaddewa? Lwaki tebazitaddewa? Kati ate wafonda wati. Wafonda wati. Beetalirawo niyo bakolerawo. Singi gwe tegutambudde bubi. Singi gutambula. Gutambudde bubi. Okutwaliza awamu. Kamera kyandibadde kale nambuza Abaye mugyebale. Mwebale omulimu nga mulungi. Gwenga simanyi enginiya omulala gwe. Oli otya taata? Kale. Oyo gwe wambulira lino nnyonnyola. Weebale nnyo omulungi. Weebale nnyo weebalire ddala taata. Yegwe mukwasa. Tokwata. Yegwe mukwasa. Niki. Inginiya omulala. Bayinginiya abalala baliwo. Balina okukola. inginiya omulala bayinginiya abalala baliwo. Kanso banene abasawo. Abakansa kulaniza mayumba. Bazze waneeno n'obusungu obw'amaanyi. Bakwata ebintu bakira abaana bakina ne babagobagoba ne badduka. Babikwata ne babitwala kati naffe tetumanyi balaze saawa. Tito oli wankubira abakanso nga baziba kiki kye bali bagamba nga tebanatuuka ku pulaani yaki. Kati wano terina pulaani. Okuzikiriza okuzimba. Ani yanzikiriza okugula? Ani eyiye yani Saidi. Saidi yani yali alina okugula. Yani Saidi. Ate yange ate omulala yabajjajjira. Aha. Niki organize the camera. Aha kati mwabanyonyola. Anti twayogera nawe. Tetwakuwe namba inayogerako n'abaana abalala. Ani agaba olukusa lw'omuntu okuzimba oyo ate ali muhanga abuleka. Anti naffe twakyebuuza naye naffe twali abasajja basinga bakambwe n'obusungu bw'amaanyi ennyo. Enamba esimbagireka enamba tetwakubye omuntu anyigiriza omunauganda aza wano n'obusungu obw'amaanyi ennyo abasajja nga baliko n'emiriro ssebo. Ate kati wirubalo ze batutte ezabadde yolo yangu ettaka nemugamba papa nyonda kuzimba ate kati wembanga gweyigirizeeko muzimu ate ali omulala gwenosaba kanso Malayo ekizimbe kyozimba kiri ku yowe yali ezimba yasaba ani be bapulaningira ekitundu kino. ampulaninga ate wano ewange ku nyumba nga teyampulaningira kugula Ennyumba eziri era serious naawe. Hello? Manager go aliyo zimba wasabana. Kanso ngisaba nga ngisaba ganjine. Anti be bapulaningira ekitundu. Be balina okulaga nti ennyumba eri ku pulaani. Kanso kati we nali nguleta kati yajja kumpulaningira nti gulayesa. Gavumenti enkola yaayo wetandikirawo omulimu gavumenti nejja neteekako omusolo
wetandikidde si bwe kiba kati naye bw'olwana n'ogula otandika ozimba bwe baba baagala waliwo ebintu watanga okugwadde n'abalala ne babitegeka abakulala naawe atampadde pulaani yaggula ttaka lwaki ompa pulaani y'olizimbako singa tubadde tuzimbye wali ku luguudo okukola si kwennyini nenze ndiko mabega gavumenti etukulembera ndizimba kizimbe kya gavumenti wetandikirawo omulimu nga gugwo yeno gya negusolooza nekuteekawo omusolo katulabye okola nnyo ne bakuteekako omusolo bwe batyo kati ye mukunja akola nnyo wano oba afuluma bogasawalabe kitu kyonna nga kiri mu ssente kati ekyabakanze eno mansioni kati nakino neno nyumba mansioni yange nayo bagisolooza teri ku maapu toyinza yimba tosobola basokedde nawe okujja kuyingiza mu kibaze ne bagulawo tosobola zimba kintu bwe kityo mu tawuni kayumba kambwa tosobola kazimba mu tawuni kanso nga ne bajja kasolooza bagamba kambwa basoloza akayumba kembwa butangaliwo ekitali okwo kwe basookera bakakuba omusajja n'akakubako oluyinzi nenyikire ku pulaani ya kanso kanso tekkiriza buyumba bwambwa mu tawuni ndi mu tawuni naguze olina kifuma mu tawuni abasawo baba balina okukeberako balabe kanso namba nevuga amafuta gaayo emmotoka nnya nezijja wano naye ani abazigiridde eno mabega bayitamu bawunyiriza balina buno obuyitamu bakaba ku ground obubegabega anko gundi ya ankani mukwasi anko mukwasi oyo mbega nze kyemmanyi abo abakanso waliwo omuntu abakubira essimu ow'omu kitundu n'abagamba waliwo azimba ani awa olugambo kuno nange mukamu wange tosobola kutegeera lwensonga kasita bajja baagala tungozitandika kusima musingi yasu botegeeza togamba bawunyiriza balingambwa abo so tubafisi tujja kubaddira ngini agire nga atunyonyola ku musingi bakwate ebipande irubalume bagitwala businessimenti anti nze njagala byange buli kimu ekyavudde naye ngera abazimba byonna ebipya bye tubadde twagula wirubalo zaffe empya 3 ze twaguze bazitise ku moroka ne bazitwala ebidomola obupipa naye nga abazimba batera okusaba ajabadira ku simu engini asooka tulamuza ennyumba engini yakola omugazi libiribiri eno shedi sooka tugaziwemu engini yonnyonnyola bulungi ekirala gwe inginiya akantu akalaka ngendo manager kyensaba inginiya omukulu batereezeemu oli ayambadde tuli simanyi bulandi ki otayo obutishaati bwa spice spice dayana yaguze ziri buloka zona ozirabye Spice tuyisemu omukono aguze a bloka ate tube ku mansion ate twambale bloka za tuyisemu omukono zize mulabiza 99 nenda lazijja sifa kutte ani uno wakanso mumpe wakanso uno seo wakanso yagize hello ngata kuteseeko ajeko mukubire kati kano ketufunye waziyo wano tutumujjako neera muteketekeera kuba gavumenti ebireetaga pulaani eko pulaani ani gavumenti nga teyampa pulaani nti muvubuka gwe genda oguleka poloti omusajja oyo mupangisa gwe inginiya bino ebintu ebimu bye muteekamu ati gavumenti nga teyampa teyajja kunona mu bupangisa kuŋŋamba nti muvubuka gwe funayo ka poloti okazimbemu kati no oyinza n'oba tuwayiriza gavumenti nga bantu ba bulijjo yazze n'abayifumbiramu n'atwala wirubaalo ayinza kuba fitina ya muntu nga muntu wa bulijjo ebintu ebimawayiriza gavumenti nga ne gavumenti tebimanyi gavumenti omuntu atambula kati nga bakadaama n'ava wano kugwako wano n'agenda emitala mayanja akole ne bamusasula emitwalo 9 n'okuweereza obuweereza ssente balebiza ntuuka emitwalo nga 7 abiri nga bagaliriza basala emisolo simanyi za kusindika simanyi biki katoli akola emitwalo 9 ate wana Uganda nezituuka nti naye nga mu kugenda gavumenti eyamukwatirako wadde because gavumenti wano yalemera wadde okuliyetingirawo abantu emirimu abantu babaagala baava ate ogenda oyiye okole ate sente okutuuka wano bazisala nnyo sokoleke manager inginiya oyagala kuŋŋamba nti abo abazze okuwamba wirubaalo zaffe ku site ku mansion wano bakozi ba gavumenti esobola okubira emmotoka nnya ne bazivuga ne zijja nga zizze kuwamba wirubaalo lwaka mansion ojja kuddawo mbu tuwayiriza gavumenti ng'omuntu yeekozeemu omukolo n'ajja abasinga amagezi babadde ne muntu kati omuntu atalina mundu abajjako ati ekintu omuntu atalina mundu abajjako ati ekintu ku sayiti nti kuba bawadde basajja babiwago nga basingako
ekiwago yekizimba waba alina ekiwago ekyamaanyi naye azimbe abasajja bazze n'abasajja abasajja bajiridde mission kakano ka mansion yekalumya omuntu ingini yabadde atunyonyola tunaabadde ingini yanyonyola bamaze kugenda yaloka akomawo kusima fuuti 3.6 bananga aboogera ennyo katwogereko n'ensi mu bugazi kusima kunya gaziira eno ddali gaziira eno tuzifune zonna anti yaje funde olaba omuliro gwabaddeko gutya nga temula zino wano musibanya kunyawasa mukafuti satu soka tuko omulimu gw'okugisimba ebitayimba obuubwe ate waliwo nga tebakonzeewo nedda wamaziri mayinja owomusenyu adikowa wammeka adikowa wammeka 13 egundi emmotoka walina kujula adikowa manager tukole bwetu Spice Diana atugulidde bloka zi 99 emmotoka nnya kati tusobola okyusa emmotoka emu eya bloka tugikole eya adiko emmotoka emu emala emitwalo 13 tebasalako baana ba maama emitwalo 13 tewali kubagaininga emu ejja kumala baleta bbiri twagala misingi okujuza bino bingi mulokemu naye inginiapaka waneno alete bbiri manager ingini abadde ogambye olwokuba anko katukutule eddadi ingini abadde ogamba nti engeri ketulina akasente nga katonotono tusooke ejjiri emisingi ezo payipo za kalina tuzireke wansi tusooke tusitule tusooke tusitule gamenja galina obbanga wegali galina ozimbira waneeno wano kati waneeno newe tuleka tuzimba ebisime ebintu ebyomakati nga bituuse emwe omuntu atazimbangako ku nnyumba omusingi sente zegulya ziwasa nemuzaala n'omwana nemumuweererako walayinza okugenda wano osobola kunyonyola muntu sente buli nali mmanyi sente nyingi zigenda era ne spice yava okunyumya sente nyingi zigenda mu musingi ne wano waggulu ewaddako era tetuva mu musingi wali awaddako wano egenda kudduka butusi kati kiba kiba kiremye singa okusaitinga okukola biki singa otawa kuba n'amayiga g'enkoto gaweddewo twagala era akamoto waayo owooluganda mu yesu tufuneyo akamotoka ka dikowa naye mbadde nsaba tukole emitwalo 10 dadi tukole emitwalo 10 obaze 13 nga tuli ku saidi omaze 12 nga biri wano obaze 12 nga byonna biri wano 13 ati kyategeeza nga n'okutuuka kutuuse babala bituuse nga nkuwagidde nnyo owooluganda lwaki togonzagonza kuba tuba tetwagalayo
n'obugundi buno. Amayinja amalala ag'enkokoto. Wandituwadde kanti katolemerayo nnyo mu 13. Kyekiganya? Omuliro tolina. Salva dakuze kweli. Kyukodde kuya salva. Gundi omuliro gwodde. What's your day? 35. Kale, tukomyewo tuli ku nyumba ya Mukunja. Twasetinze ennyumba engenda kuyimuka. Esolobemu ku nyumba endala zemulaba eziri mu kitundu. Ekiri waneeno tulina ekisenge n'eddiiro ne waggulu tugenda banga tukola ki? Nga tuteekayo room waggulu kujja bako ne balcony nyumba eri mu level ya kakalina. So ndoza mulaba kolomu z'emisingi nga tumaze okubanga tuziteekamu. So tunatera okuvuunuka omusingi. So mulimu gutambula. Gutambula kugenda mu maaso. Ojja kungera okwebaza Spice Diana. Tuguliddeyo okwo emmotoka ez'amayinja aga 99. So tunamala okuzimbisa zino ez'ettaka wansi. Tugenda kwambuka. Atezijjayo. Tugenda kutambula negundi neki ne bloka eza 99 waggulu. Naye omulimu si mwangu ogw'okuzimba. Naye kasoba ng'ettaka likuli mu 5 mugule ettaka Jolo Property Consultants eddaka weeriri kuva ku miliyoni 1.5. Ate olyanga tulanga olinamu akasente. Bw'oba tuddemu kitundu ng'olinawo musasulako ofune risiiti yo endagaano ekolebwe obeere ng'olirina. Kuba kati abantu bangi nange mwenyini munkubidde amasimu nga mwagala wano wenyini wano nakifuma nameya Mukunja wazimba. Naye wano tuyinza kusaidia eri. Ezo nazibadde poloti zonna mu weeks ezo. Kati tumaze okuzimalawo poloti ezisukka 8. Ng'obeera buli omu alinamu obuyinja bwe bannayiba bazimba ono wuno azimba Mukunja wono azimba mabega wendi oliwo lyeye agenda kusereka enetema bano abali wano bona teri omuntu awanjibwa bona twamaze okubanga tukola namba y'essimu ku Jolo eri 0706 794729 kulula ebyaddala bye bamaliriza zate ze ngenda battira ku liiso nga sente tuzikendeezaamu ke wali emu ekitundu ng'emwana nkuwa naye nga zezimu nalina kubanga oli wa boda boda kuba nange ngenda kusakira abantu bange nange njirewo abantu bange omubiri benfaananya nabo omulimu obenga egyetukolamu ojja bbanga oli wa boda boda muqualifying okuba wa boda boda ate ngende mu maaso okubanga zankuwa Mukunja gye yasenze ndo kati wano waaweddewo wano Mukunja waaliwo we are very sorry ne wano waaweddewo naye tulina estate endala eziriraanyeewo tulina okusala ekiraayi tulina enaggala malugenda maaso tulina ebitengo lugenda maaso n'ebitengo naye labikuzaabirazako netulina gye twasenze emayangayanga boda yabbiri kuba emayangayanga mu ttawo tukola kusiba lo bw'oba olinamu ssente emitwalo nga 2 walitandika okukola kuba wano watandika n'ennyumba gyekolayo emabega maaso negimala bigenda mu maaso naye bw'osiba lo n'otandikako tandika ekiza okulemesa abantu abasinga obungi butatandika tandika ekintu kijja kutambula naffe ffenna twatandika abalala jasi buli omu abaako engeri gy'akolamu ebintu ebibye kiweza kino kya kamera oba si kya kamera naye nawe wali kiyo ngayaga gulira ettaka ku kamera nja kukikola byonna mbiraga ensi nga ndigula so ndowooza kyekyo katundu ekirala kigenda maaso omugonja gubunywezeza nnyo Mukunja tayimu y'ekisiiba emiswawu gwinakufaananye omugonja guno gubafaananiddemu ki naye enkwata gyagukuta obweddanji eri wano yensesa enkwata gyakwata omugonja alinga kutebbiringanya wama kati ogere n'eggwanga n'abantu baffe inginiya lwaki oli wala nnyo yasaze n'enviiri sente lwaki omuwa nyingi esente enfuna nyingi wano kiri musawo basebo ne banyabo kale tulina muganda waffe ono gwefaanagana naye erinnya muzzukulu wa Kisolo Sonko Zaga Sonko Zaga ono muyimbi naye Sonko ono naye abonyebonye n'endongo Sonko wakola naye kolabo oluyimba nadda mu bakazi kati n'amala nakola oluyimba olula ne Master Vincent Segawa abeera natera okuluta Master Vincent Segawa musiraamu ate ennyimba nga takyazagalirako ddala kati Sonko Zaga ate ye si musiraamu naye yakola oluyimba ne Master Vincent Segawa tanaba kuba musiraamu bwe yasiramuka n'agamba siddamu oli oluyimba lwonna nga luvuga nga mwendi
simanyiza go kolabo yene egenderamu kati bisiramu wasiramuka katukole bwetu manager ejenjawulo nekiriwo oyo no muyimbi munnange naye yankubidde tugenda kutambula kubidde nga takufuna naga mukunja njakera ku masho ngenda kugulira yo muri musimu wangu Allah akbar Allah akbar oli muyimbi munnange nawe kyatoba ne dunia sonko zaga webali nnyo webali omutima ogwo bazitera ku account abantu kambabuli ekintu kimu omuntu oli enyinza obba n'ebintu byenkola nga byenkola oyinza obba tobisobola naye tuyige nnyo okwagaliza bw'onaabanga napaasi gyosobola okunkubira ne mbako sente z'enfuna bw'onaaginnemesa kakasa tezigenda kufuuka zizo kkiriza obagaana tezigenda kufuuka zizo so kyosobola okwagaliza muno ng'okirabye muleke kitambule buli muntu riziki teweeta kkoona ekirala omukisa gw'omuntu ne bw'ogulemesa otya ng'omuntu aliba buli omu let people be byomu muleke kimu kitamu kyetambule ng'ekike mu bufunze balwambuza nanga kati songo kulaba oli kwoyo kati gwe yeruwa nga togiraganga yo tugala tuguleta gote eriyo liruwa sente bwe mukinaba mu kamera naye abamu tulabire ewala tetuli bubi nnyo wafuse motivation manager uno chifu wa kansa akubye alo chifu mkunja yo chifu uno chifu wa kansa bana abatutebi yebale sebo yebale ko sebo ababoda boda n'abalala ate ono omukonja papa yo tugenda tuddemu ekitundu ono omukonja atasira bulinzi bansabukulula ebyaddala ebamaliriza ate zengenda onazimba wano namyoya nakifuma muwamba nemutwala wirupaalo obupipa n'ebitiyo byaffe n'ebidomola byaffe byonna boda boda ate ngende mu maaso n'okubanga awidi nsonyi akatwano waweddewo wano mukuja wali netuyina ofisi baba ku polisi baba ku ofisi abakansi baba ku ofisi kansi eri wali nabba kati kanso yetwala polisi kyeki wambe ebi kanso yakaweremererwa ng'eyita polisi anti kansi era nesiziti wajja security so ennyumba egenda polisi teyasobola kumpa bukuumi kuva mu bupangisa njigyengula akataka kange naye yagala ebukuumi bawazimba ebintu polisi teyasobola kunonayo mu bupangisa eŋŋambe ntigula akapoloti kaka naye esobola okuwa obukuumi kansi ejje wambe ebintu abangerera bwewo obukuumi bwannyondo ne babikola nga muzimbe washamu oba muli mu nnema okitegeera oba bagamba ettaka siryammwe yeegaba bukuumi oyinza n'ozimba ennyumba embi nekkuba n'ofa ate ng'erina kukumana bintu kati bano abantu baagala muntu afaanana atya mupangisa omugonja guno gubafaananiddemu basajja bali myaka emeka oyo omusajja ali myaka yawambye ebintu yalagidde ebintu yesalo inginiya lwaki oli wala nsaba oyogereko nange twogere Luganda kale okay sebo n'omukunja basebo ne banyabo on'omukunja ndinakifuma namyoya wano wemuzze abasajja bo webazze oba basajja bo kanso wezze netwala ebintu ebizibisi kati n'amala nakola oluyimba olula ne Masterpiece Vincent Segawa abeera natera okuluda Masterpiece Vincent Segawa musiraamu ate ennyimba nga nekyazagalirako ddala kati Sonko Zaga ate ye si musiraamu naye akola oluyimba ne Masterpiece Vincent Segawa tonaba kuba musiraamu bwe yasiramuka n'agamba siddamu oli oluyimba kyenjagala otereezaamu obadde maliriza wasiramuka katukole bwe tuti manager ekyenjawulo nno ekiriwo oyo nno muyimbi munnange naye yankubidde jjo yakubidde nga takufuna nagamba
janja akeera ku masho ngenda kuvuga ensawo za semini. Allah akbar Allah. Namugamba ate nga naawe oli muyimbe munnange naawe okyatoba n'eddunia. Webale nnyo webale data ensawo bazimbe. Sonko Zaga webale nnyo webale omutima ogwo omutima. Anko ebigambo by'ennyonnyola. Abantu kambaluli ekintu kimu. Omuntu oli enyizo banne ebintu. Papa, kyembadde nsaba. Hello? Okay. Mbadde nsaba nkoze ntya okufuna ebintu byaffe. Ebintu byaffe ebyatwalidde era musango kikale gwe nnina kale oba kiki wawe nasobezza kale katute kanfunze nasobezza ki mu bufunzi nasobezza ki kale bagenda Manager uno chifu wa kansa akuli. Halo chifu. Ndio chifu. Uno chifu wa kansa wana watu. Offices zile. Yebale sema. Yebale ko sema. Ono omukonja papa. Kale bwe bityo nno bibiri. Ono omukonja ata. Ne kale katulabe ekiddako. Inshallah n'okuziba ko kugenda mu maaso. Onazimba ogumya mutwe nga mali. Azimba wanena. Anti kati olukusa lwayagala. Nze okusaba olukusa okuzimba wano. Ani gwe nasaba olukusa okugula. Ongula tusaba n'ebidomola byaffe. Anti kati olaba tetukaaya naye. Omanyi lwaki muggyeko ng'ate yalowooza yeeko. Bakomewo wano. Sagala bintu byakaya. Tetusobola kati biveemu okwogera kati bakomewo. Bwe bazze kubaddeko abasirikale. Bakomewo. Era manyi kyetuba tukola batute ki ng'oggyeko wirubaalo ne pipa ki ekira kye batuta. Ebyo tubibalekere. Byammeka ebitiyo byammeka. Ebitiyo byadde bisatu. Tubibalekere. Polisi teyasobola kubibalekere. Anti bakomewo naffe. Naye yagaleeko obukuumi bawa. Nange nkugambe Abannayuganda baakoowa ebyokwogera oluusi baba baagalako ne kubikola bakomewo banene naye esobola okuwa obukuumi bwe mba nze yagula akataka kange nzimbemu nze yamenya amateeka kati kale nze mbali nze baba bagakwasisa aya basi abasajja bagala kunjogereza bagala te kunjoga bujeza ate bagalako babulako bagala muntu afana naja museji gwa bazeje bali myaka oyo ya musawuli wali yes manyo wali wateni yes alo mumubera bali mumukwata mumugira sabo yogereko nange twogere Luganda okay sebo no mukunja mana jaga abantu ono mukunja Papa, kyembadde nsaba. Hello?
mbadde nsaba nkoze ntya omusango kikale gwenyina kale oba kikizibwa we nasobezza kale nasobezza kikale okusaba olukusa okuzimba wano sobola kikwatirayo olukusa okugulawo anti kati olaba tetukaaya naye omanyi lwaki mugyeko ng'ate yalowooza ye toopu bakomewo wano kyovula kati tubiveemu okwogera kati bakomewo bwebaze kubaddeko abasirikale bakomewo wano era omanyi kyetuba tukola batutte kingo gyeko wirubaalo no pipa ki ekira kye batutte ebyo tubibalekere byammeka ebitiyo byammeka ebitiyo byabadde 3 tubibalekere ffe weetuli anti bakomewo naffe kyetulinze kyokka kati anti nange nkugambye Abannayuganda baakowa ebyokwogera oluusi baba baagalako ne kubikola bakomewo banone ebirala kale wemba nze yagula akataka kange nzimbemu nze yamenya amateeka kati kale nze mbalinze baba gakwasisa kale basebo ne bannyabo ndi musanyufu nnyo ekitenkanika Spice Diana kino kyasobodde otukola ate nga tetumulinaako yadde obuzibu tetumusobyangako simuvumangako simujeregangako simuzaala wangako Spice Diana ebbanga lyembaddewo wano mu Uganda naye kino kyasobodde okukola ku mansioni yaffe enteekateeka yaffe yali yakuzimba eri mansioni era nali tuzimbye bulungi nga wakiraba naye olunaku lwakiro Spice Diana yankubidde essimu yabaddeko yakoleza afuna n'aŋŋamba ennyumba tajjagalawo era n'atulagira bunnambiro tutandika okusima misingi Spice Diana yatuwadde bulooka ziri eza 99 atuwadde emmotoka 4 n'agamba emmotoka ezo bulooka eza 99 zizimbe mansioni buno bwogezaako okulaba gwe musingi gwa kalina era mansioni egenda mu maaso n'okusimuka njagala okwebadde nnyo maneja wange ono maneja Sonko Muhammad newankubadde mu ntandikwa ya bino byonna twasooka kufuna obutakkaanya obw'amaanyi wakati mu kusika omuguwa nga ngamba twatukangisiza kalina ekitiibwa ky'omuyimbi nekisobola okuvaayo obulungi naye essaawa eno mukama mulungi nti kati naye ansanyukirako era emirimu gitambula bulungi bwemala okwebaza maneja ya Sonko sirekayo ate kwebaza kalisita tiimu ne tiimu yonna yonna mwana nga we mwambeereramu nsaba mukama bampe byemusinga okwagala mungu abawangaze mwenna mwenna jjajja Saabataasa Kasiko Mutaasa we balinyo eddala buli kimu njagala okwebaza Don Chris Calvin Kayanja mwebale nnyo okutambula kwe mwatambula nemutuukako ku mansioni eno eyatandikanga mansioni abataasi babali basigala na mansioni eyo nga bagamba mbu bibaawo naye just mansioni oba ogirabira ku ssimu efaanana ng'ekibaawo essebo gyebale taata kale on'omukunja ono omuvubuka ono azimba wano nakifuluma mu kitundu kyammwe oba kyammwe ndowooza kati
Ntuuseko ku sayiti yange wenzimba akayumba kange era abasajja bo bazze wano ne batwala wirubaalo ne batwala batuta ebintu byaffe ne bagamba kanso abakanso mwe mutute ebintu wange pulaani ekolaki atali yampa pulaani ey'okugulawo andise nedda nga wombuuziza nedda anko mbadde nsaba tuwaŋŋane ekitiibwa ffenna buli omu mu mulimu gwakola ombuuziza niyampa ani gwe nasaba pulaani ey'okuzimbawo nange ne nkubuuza ani yampa pulaani ey'okugulawo kati okay kati tugende mpola ddadi kati ate abazimbi bwe baba nga nyinza okuzimbisa abazimbi abatali ku mutindo lwaki ate mututte wirubaalo ate ne mulekawo abazimbi kati njagala tuwuliziganye bulungi kubanga kyombuuza nange anti kyombuuza papa nange kyo ndi mukwasi w'amateeka era njagala mbe mu kitundu kyammwe nga law abiding citizen naye ate saagala ate mmwe abatwala amateeka mu kitundu ate mmwe munvuge nga munvugira mu bumenyi bw'amateeka kuba oŋŋambye kuba nkubuuzizza omugaso gwa pulaani gweyagala kiki olukusa lwenina okufuna nsooke nzimbe oŋŋambye nti nyinza okuleeta abazimbi abatali qualified kati nembuuza ate lwaki we muzza okukwata ate obudde bwolina obutono ate obutwala obujja ku sayiti ne muvuga amamotoka ne mujja ne mutwala ebintu byange ate bwe mubujjeewa era n'abazimbi bennyini tusobola ate n'okuba kimawuba nga tozire ku kanso ofuna pulaani etuufu ebyangu ku kanso ku ttebe ofune pulaani eni ezikiriza okuzimba nga mu mateeka lwaki ekyo kale si ekyasoose twogera mu buntu ng'abantu era mwakwira tebagamba ngenda kujjayo lwaki tebakiseeko ate ngera nadde njja kujja batuukiza anti bo balina okugenda mu maaso n'okuzimba kuba bo tebalina musango ate era simanyi kaakati papa kankubuuzeeyo akantu kamu kyogamba amaanyi ge mutaddemu okuvuga emmotoka nnya ne mujja mukwate ebintu ebiri ku sayiti kyogamba emma mukwatisa amateeka nga mwagala eggwanga litebengere lwaki amaanyi ago tegakozesebwa maybe ne galwanyisa oba ababbi abali mu kitundu nze azimba kale ne gandeka era nange kyensinga okwagala ekikulu ekireeteddewa mukundi ayagala obeere mutuuze mulungi mu kitundu ayagala ojja ofuna epulaani ekituufu buli kimu kyakiteera kigenda mu maaso poloti gye bagabirako pulaani okay kyemukante era nsaba kutegeera kati gwenga naye kooli mukulu nga gwakwasisa amateeka ga kanso poloti gye bagabirako pulaani erina banga yenkana eti kubanga bamenyi b'amateeka era temwandibatiriza muwala papa kati nsaba kale njagala kusaba mu bukkakkamu papa kale nsaba amateeka papa njagala ntambulire mu mateeka kati okusaba kwange kuli bwe kuti bavuge
kati ate bwe mba mwabadde mwagala nze kujja ku kansa ate lwaki mwatutte wirubaalo bitiiyo ate bwe mwatutte byaki mwagala anko kambuuze ani we tuba tuzimba nga nzimba enju yange ng'omuvubuka ani gwe nina okusaba olukusa okutandika okuzimba ate lwaki oŋŋamba olukusa nkuwulira papa nkuwulira boy kati tebamunigaddamu ku linnya wano nti balina ate security nze ndi kuzimba poliisi eno nzimba nju yawa anti paka ng'obawadde ssente paka ng'obawadde ssente inginiya obanga tukole bwe tuti teri muntu addamu kujja ku mansioni okitegedde kubanga aŋŋambye babadde beetaaga nze ngende nsaba olukusa olunzikiriza okuzimba lwaki tebampa lukusa olunzikiriza okugulawo ebyokugula byanjawulo mukunya ati kati olaba waliwo esiteti ezimu nga yo olugulayo kakitegeeze no babaze kitegeeza tebiriimu tuzimbye esiteti era kimubuuziza singa mbadde enzimba ali mu tawuni wennyini maybe osobola ogamba nti azimbye kumpi ne kolas no olaba obuguzi ku muntu ng'oli atuguze kubanira jjolobaaniye basobola okukusobola naye wogula mu kampi inginiya bagala pulaani bagala musolooza busolo bagala no ye waaba abuuza kuba n'ensimu gye basooka okunkubira nga bazze nga batawaanya bano bayinginiya bo baŋŋamba bagala mbwani yampa olukusa nga tolina pulaani kati nemwe muve namwe ate pulaani kigyonsaba oyinza ozimba mukunze ennyumba enfuna otta abantu wano ennyumba nekkuba pulaani kigyonsaba kati eno ennyumba eyimiridde kuki eno si pulaani y'ekifo ennyumba yange sirina pulaani yayo anti bali be bapulaningira ekitundu ate apulaningira yange yagenda ogisulamu mami ani yakuwa pulaani okuzimba kati ate nze lwaki baagala nange saaganye kugaba kale mami jangu ombulire kati gwengeri koli mutuuze bigenda kunyangwira jombule gwaba waayo mmeka jangu mami wama gwabi ono nga tonnamuyita ze naye kukwata musango jangu wama data waabwe jangu mami lati ebintu bigenda kubanga jangu mami tofaayo jangu bagenda banno okulaba ku tikita jangu wama kati twogere ebyekikulu tuve mu byokaya nasense okulaba ayidde ng'otunula onyiiza annyumidde oli mutuuze wamala okuzimba wagula ku jjolo naaba yomwemba nanyini okiri ekikomere olabula ennyumba ennene kiyama ate kiyamani si yawambye ebintu byaffe kanso oleka amalayo mami toba nawe ng'olimbega nga kanso yekusindise oleka amalirize mulinde kanso kali otunyonyola amakulu kiyamani si oli yajjanga tuli emmere yaffe netukuwa nalya neyeyongeza n'okweyongeza nga talina dda kati kuba kyeyabwoya kyeyajja n'alya ne ku mmere yaffe nga tuli kufumba nenatuukako
kati kanso webejja kanso ani agi kuba kyemmanyi waliwo ow'olugamba akubira kanso n'agigamba saidi waliwo azimbawo mansion ani ali lugamba wako kale tufunze gwaba waayo nawe bakugwako nga tewabagamba ne bakwata emitwalo 3 nyumba eri nene eriete kati bakuwa pulani ki basigala ku yiyo ate nga bo bagamba tu bagala baba bakuwa pulani kambuzeemuko bwingi waba eri nyumba etegula manager abala manyi nyumba emitwalo manager abawaayo kambuze kanso nyumba bisenge bimene manager amalirize eno ndi kuyange uliriza kanso bwe nali ngula wano nga ngula poloti yange ani yampa olukusa okugulawo gwe nyanukula ani yampa olukusa ntivaayo mu bupangisa oguleka politika tewali webale kati ate lwaki muba mwagala ate mumpa olukusa okuzimba kati amateeka ani yawandiika amateeka gami ani yawandiika amateeka gwekimanyi nti eriyo n'abawandiika amateeka agamu ne bagakola mu bukyamu kale kambuuze bwemba musango ki kale gwenkoze lukusa okuvaawa ekitegeeza kanso mwagala nsooke mbasaba olukusa okuzimba naye wembangula sirina basaba lukusa kubanga bw'oŋŋamba amateeka waliwo amateeka g'endaba agakolebwa oba amateeka gakolebwa abantu tukkirize si wekiri waliwo amateeka agakolebwa ozimba kalina wetaagira ddala pulaani ate naye agiina pulani ate lwaki we nalingula temwampa pulaani kati gitwale ku kanso kwennyini obalage nti pulaani yange sisikuza muzima kale katufunze wogula emmere yo mu woteeri n'osasulayo sente ani akuwa pulaani otandika okugirira kati ate mwe lwaki mwagala ku ttaka ku mansioni ku poloti yange mwe mumpe pulaani otandika obaako byenkolerako ekitegeeza wenzimba nga wenzimbye ennyumba yange nga temutegedde security eba eyonoonese naye kenyini n'afiiramu kyogamba bayinginiya bano bebetuzimbisa ekitegeeza ebizimbe biri byonna ebigwa ne bitta abantu baba tebaleeta ba inginiya na bino byendaba ebibeera wakati mu kibuga Kampala ani abuzaabuzaani mu ggwanga lino ekizimbe ekyatta abantu wali e Kampala wakati kyogamba kyo tekyalina pulaani ya kanso ekyo ekibuuzo kijjawuwo taata wano byozimba bigenda kugwa kati kambuwala ingini yafaanana ingini ya kanso afaanana ye yasomerawa ng'oli wala kati nzinga ko kintu ekyoyagala kubanga tulabye ebizimbe ebigwa mu kibuga nga bayinginiya bennyini abakanso abaaliko lwaki tebabakima kanso ne bakolako ne sitampu ate lwaki bayoonya yinginiya abaazimbi ne batakima yinginiya wa kanso yapuluvinga pulaani kati lwaki tetufunza lumu kati wengenda ku kanso eyagala sente eyagala pulaani ate ng'ogambye ate nga ogambye gwe wawaaya 3 kyamani ogwe wawaaya 3 kale kati kanso
nga woogambye nti buli kimu nina obanyonnyola maama neighbor nga we nina okunyonnyola abakulu kati kambanyonnyolere ddala saagala nzire mukola kintu mu bumenyi bw'amateeka kati buli kyendeeta wano ku kyalo nina okunnyonnyola bulooka ziri yes nange siwakanyiza kati n'okunnyonnyola kankutandike bulooka ziri Spice Diana Sitagalo omuyimbi w'eggwanga yazitugulidde atugulidde emmotoka 4 eza bulooka 99 era emmotoka emu emaze ziyiwawo emmotoka endala zireeta omusigiku n'amayinja kyetukoze tuwanyisiza buwanyisa agenda leeta emmotoka 3 eza bulooka emmotoka 2 zibeere emmotoka emu ebitedde ku mayinja nga we bakoze waliwo kyetanyonyodde ekisigadde manajja wange kawe banyonyola bulooka nga ako katusooke tumale kino mansion enkulu esinga omuwala mugenda mu maaso amayinja gateekebwamu so nga yinyini ndabwa nyumuliro tuva kuleka neteekamu amayinja kutabula nkokoto kunyweza wange then nga tuzimba bulooka waggulu tujja kufuna time tukomewo ate wansi ekemu kolomu zineeni then omuzanyi gutambule twongera okwebaza Spice Diana abakayambyeko bonna but currently Spice Diana yasembeyo kubanga atusindikamu enko nebulooka za 99 so mulimu gutambula era mutunuulire mubeere tujja kwongera n'okulaba engeri gyetutambulamu ekintu kino nawe oluvanyuma poloti neyimmeka ku mmeka egenzemu ennyumba yenkana enyumba egenda kubeerako waggulu kalina ba kalina yaffe kuliko ne balokoluwako then tugeera tuexpandinga mpolampola nawe omubalenzi obutenyumba osobola okujja mu jjolo n'ogula ettaka oba tubagambanga bujja okuva ku miliyoni 1 n'ekitundu osobola okuba ng'ofuna ettaka n'ozimbamu ate miliyoni 1 n'ekitundu osobola ogenda mu nyumba enkana 2 kwana osobola oteekamu bwetu n'ogizimba n'eyambuka infact eno nantini plot egenda eno ennyumba nantonoko kubanga oba ogibaze wansi egeramu ebitundu biba bibiri ebisulwamu abantu baita tulina balaga ttaka lisigaddeyo wataliyo watatabize nga tugibalage mabega naye wakyaliyo ebiteezi wanti waliwo niyo fama eyakasokotolabya baithawe manaja kankakuyambeko waliwo omuntu gwe batiisa mbu wona agula akataka akatono munagenda akanene kaliwaawo yakugana talina kati katukulage ettaka jjolo lye yatuguza olabe ekigenzeemu tusobola otambulako okuva mansi newetandikira nga tubagitubalaga like tubalage ettaka erisigazi ozibu obulio niwona atambula nekamera tegenda sobola kufuna kifaananyi kiriwayi tosobola kifuna ayina gendere oliwala kawanyi kankano olwanyi luluno gwe bajja tutemera mu ttaka eritali lyaffe olwanyi olwanyi weliri wanduli kuzimbawo kalina bannange tuli kuzimba kalina kusiba loe zoyina zoteekamu so nawe wali olina kuja mujolo n'okola poloti miliyoni 1 n'ekitundu kuba ku simu inamba 0706 794729 oba MTN 0782 95 21 55 nkubire essimu ojje mu jolo gwe miliyoni 1 n'ekitundu alina miliyoni 3 ojja kufuna anakwana ayagala ekyapa tuyina n'ebyapa 5 ku 10 ekirunga tuyinawo ekasaayi tuyinawo wano mukalagi wano tulina Kisuma we tuli wano erya wano lyaggwawo abaakeerwa kulya wano mukunja waali wano wo waggwawo naye ate neighboring areas tuyinawo okusala obusaze ekkuba okuli Nagalama tuyinawo ekyeritambula tuyina emayangayanga tuyina so kuba essimu newoba toyina sente zizimba gwesooka ogule ettaka lyo terigwa value onagera ofuna ez'okuzimba eya balikuze nga ne value yawulidde jola agamba waliwo poloti ezikyasigaddewo wanokulira nazo bazituta nakafuna abantu ba mirundi ebiri nga bajja baagala okugula wano nga banyagala wenyini oyo waali naye kati kizibira mukugulawo abantu abagula wano kuba mukundi agenda ogula nga poloti ziri mu kuggwawo essaawa yakakati waliwo omuntu eyaze nga alina miliyoni 6 naagala kugula poloti wano ezaali za miliyoni 4 naye nga teryasemukakuga wantu kuba wano wakula buli lukya wano ettaka lya jolo ebamala okugula abakatagirewo okuzimba onaazimba mulaba waliwo omuntu wuyo ali mu kuzimba naimba wa mukunja uno n'abalala bagenda tandika okuzimba eno waliwo eno yino mugiraba egenda kugalwa ezimbibwa eri waliwo eno ebbaati yategula yiiri mulimu ababeera balunda n'enkoko wano waliwo abali wano yaggwa basulamu ono agenda kutereka agenda biimu agenda tereka oli agenda kuteekako biimu eri ennyumba rememba bakakimba ennaku baziriŋŋanga oba wiikinga
baneiba webali tegera so jangu ogule otandika ozimba oba otereke kati nawe ajeyo bangu kyeyo mwena obukadde bwonga bumeka nga busatu kontaktinga ogule bwomala okugula otereke bw'obali mwago ogusooka ng'olina emyaka ebiri olagera emyaka emirala ebiri paka sapoti n'abogde miliyoni esatu yebese miliyoni zingammeka nga nnya osobola okutunda ate n'ogula endala kubala obuyanga myaga ngikole nga bizinesi kwatekamu kitundu ngule untereke mwawe obuyanga ogwako ntunde mwobukadde bwange nga bubiri oba busatu ate ngule endala esingakawo bugazi kuba esesibana nnyingi sobola ogenda ng'ogula akazanyo ne katambula kale nze Sonko manager tulina abagenyi baffe abagenyi ewaliwo abakyala Salvador leeta abagenyi bange nga nsanyusa okubalaba abagenyi mutuuke kale mujje mbabuuzeeko kale mujje saagala muyinza oba muzze n'omukisa ne gukoma eyo muyite wali eri temuyita wano mulabika bubi omugenyi wajja ku site abo jangu oli wamma tunona abagenyi bano bakutwala baleeta omukisa guyingire mu mansion nga nsanyusa okubalabako bannange asobola nga nsanyusa ebbalaba bayimba ki Otonja Samira. Tito Ntonja Samira. Owaye katumalirize owogana nnyo nga mukambwe agenda abamujazi. How are you, Afande? Potafiri. How are you? Abakyala bazze bayombo bamalira ddata. Abamalira ddata. Ebirabo nga mulese bitono. Naye nga mbadde nga njijeni. Badde mundaba. Mubale kujja. Kamba obadde nga tomutegeera nga butegeezi. Iyo omukyala yagamba nti alina amazzi. Aliyo yagamba. Oba siyo. Siyo no bali abafumba mu. Omukyala yagamba nti mukalu mu. Yegwe wagamba. Temulina amazzi abakyala beeno si yegwe. Abakyala beeno amazzi temulinaako wadde oba matono. Mwabale kuddetera n'abato okujja okunda n'omukisa muguleete buli atuuka wano kalombolombo oyingirako mu mansion kugamba n'obeera ng'otuuse kale tujje mungoberere kuba kati mutuuse mwagala mwagala tusabira ate essala nayo tujagala tuba tusabira yagoba abalokole bwonsabira mansion yena gwammwe nze nazibiridde famira waliwo nyine woli musembereze nga microphone osobola onnyooma omuntu n'asimbuliza essala n'esinga eya pasita kwesi mumusembereze microphone emukizo essala njagiwulira sembera kumpi n'omusumba aya tuzibirize tukwebaza gwe watonda ebizinensi tukwebaza gwe wekitiire gw'otalemererwa gw'otuwanira entalo ne tuwangula nkwebaza ku lwamukunja n'olw'ekizimbe kyatandise katonda wange omulungi kikyalira mu maaso buyo kitandise era tusaba mukama byonna ebyetaagisibwa ddati obireete tubakwe taata waffe tekiteka kwetaaga nga gwe wooli katonda wange enju egenda kugwa ate akyebakemu agenda kubeera mulamu tagenda kufa erinnya lya kristo tusaba nga tukkiriza nga tuyita mwana wo yekka mukama waffe yesu kristo mwana
bane ngane ya kaba data zibiri zibiridde kano lwaki tebabalaga kene tukwata nga neyanze esaala genda kukola kama wali yasinga masho negenda sidukira ku sukulu nange ne gobe kati muli baneiba ati musonga ati wano wali obuyumba buliboyita wali kukola kola oluguudo eddala yono omukazi gwe twalaba lungi badde ngenda mwe yogamba ekizibu kyosinga oba nakyo tolina mazzi wali wala amazzi tubonabona abamulikumira muno tubakimire muno tolina mazzi tubakimire amazzi galimu enjawulo mangi ate enjawulo kyeba mu mazzi badde manyi gakumu ngambye oluzzi luli wala kati bikaaki ebirala byatambanga oli mukyala musoga baneiba bange muli basoga be obeire wakamana naawe oli mukyala musoga mwene obeire wakamana basasalidde ate babona emito nabyo kimeze n'abaana basoga be balumanyi olusoga mubindi bukalamu aye balimana kyolikoba oti balimana kati temwafumbireyo kakulya enjala etutire wala kumu kale fainali nakutuuzi mwebalime neyanza nesala katusabe esaala ekolere eddala mungu agiwulidde mansioniyo mugambye ekizibu kyamazzi mukama atusaasire wetufunayo tujja yiyayo ka amazzi kyagambye ekyewunyisa nga abakazi ate mwe mugamba fe tunoonye amazzi baagala okugabasemberezaako agasamula busamuzi sitegedde bulungi yatugambye nti musoga tomanyi okusamula kuyinza okuba kutegeeza kirala abato mwebale omuto webale ono nomwana mulabye dda naye nesimusaako birowoozo tosoma osoma kisebe kati ogenda musimira wani naye abasimira wani tebanatandika mane mambi gyolaba akaana kali ku saiti yange kakola kamala mwogeddemu ambi namulabye nesisooka mufaako naye nange nakolako ku mashini y'omugagga nga fiizi abuzeemu enkaaga obeera taata ne maama gye bali obadde esomero nakikomaki siiyo church of uganda eno teriyoko masomero ga gavumenti ng'osasulayoko katono osasula mmeka emitwalo asatu ya gavumenti asatu nga lya gavumenti oli musiru gwe mwana gwe waliwo essomero eriri eri wansi ono omwana wano lyasomera kasikali wano baliyitaano erilwadde mutwe liyinza oba kulayisa emitwalo 15 awo eriri awo 15 gale gavumenti nantono olaba gavumenti erinamuko omukono mu secondary schools gavumenti tekyaweereza bagezaako okubeera nti baliyingira era essomero liriko abaana bwe bati endosanga omwana wabamuwerayo nusu kasanvu dayagala lyakasanvu kati manager omwana wa manager tenabula
kati bwe tuba tufunye ne tufunayo kapula kati okusoma kyakwagala 7 wafunye eba third naye agenda yakikubye bamuwa nabamuwa fourth kasitoba nga togudde sagala kati ene wetwogerenga abasajja sagala yingira mirimu gya enginiya wange olunaku olwokuna wano ku sayiti ekikoota ofuna sente sagala yingira mirimu gya enginiya kuba nagikwasa enginiya tugenda okukola tugenda kwogererya tugakola kyensinga okulaba ekisinga ekyamakulu bingi akyayagala okusoma nowashiba naatudde oba amayinja agatidde agatya ngeze gali meeri kaide topamayo soda programu ya Spice Diana agenda kujja ddi wano tetuna confirming lunaku anti ali London oba kati yafulumye kati kinze kyembadde njagala Spice wajja wano leke musabe kimanyi ayambye bangi ate abalala ne bamulyamu enkwe naye ayinza okutwasizaako kimanyi ayinza okujja ku Friday enkya manager wa kapiripiti yagenda ova wano ne gundi ye yonna naye manager yo atera twala baana nga babitone olina kitone ki mupiira ogumanyi nnyo ozi n'okulya kale bikwasaganya wondaba nga nze wano ku sayiti mbeera amwe onkoonako nojja noneebuuzisaako anko kiri gwe ne woba tonna kyoŋŋambye gwojja nombuzaako sibyotano anko mbeere nga nkutambulizaako amaaso tomanya tusobola okufunayo kaddiiro mpolampola mukama akuwa omukisa storage tusigaza 6 MBs 6 MBs ebewedde Salvador onkulabye ogenda mu kasoli wa chairman tobanga opamyeyo maani ate abakundi bangambye nakugibeeyaamu balukapani engineer chairman yankubidde nti ennankani empitambi esuse ku kasoli gundi yagirekayo nze abadde takyajjoina wabadde wagimuse wano naye weyajja n'agamba ki ekiwunya koze soda yakibira ne engineer kale twogezeeko amazima ng'abantu abakulu mweyambawo atunatowe eriwo tusima binyabyo temubanga tumupama mu maaso anti enyumba okutambula emize egiri omu ennyumba olina osooka ogintwala ennyumba ate mugizimbidde ku mizi bwe kiba bwe kityo tusime ettooyi bannange temugenda kunsuza nammwe ate ku bbi n'abakanso baatutta ebintu nga bonna babitwala beenyinyala batulanga bawunyirirwa bwe kiba nga ate enju yange gye muli okujjuzaamu bbi tusime ettooyi toyi gundi mita ya futi ya meka futi mita futi ya toyo gisimira meka yiyi wano jangu ingini 15 bano basoke bapamemu abayinginiya ulira tugenda nti sima septiki ate septiki eba waggulu septiki eba wansi era mukunya genda tirawo katoyi kafe wansi kali akakutulako akazungu ate mwetoyi mukunja gyagenda basimira magirabye dda agenda bateerako bino ebintu byebisansa nkoma mbabuulidde ulindako mukunja mumumanyi watankubira essimu nanga baleete sanjo basibireko toyo abasajja bange ekikulu kupama bbi oba ekikulu kika kya toyi mwogezi bawedde dda zerade wala galowooza nabitegedde tojja kuva waggulu ng'okirira eri mmanga kuwunzika
ejokola nebo n'abakanso baatutte ebintu nga bagenda basatira bati boy nga bonna babitutenga bwe bati yemwakola eno bikolekeke eno eri fine kweri manager conclude nza ntumaliriza tumalayo leeta wano omutwe manager aliwa toyi mugambye bagenda sima futi mmeka futi ana bagenda kupama mayinja inginiya owa jako nankani ogambye futi mwagenda sima futi mmeka jangu ngambe jangu futi mmeka futi mmeka za toyize mugenda sima just imbuza agwe tumeka kisinzira kugonga basime futi musanvu mugenda zika muntu mugenda zika muntu biwasoda mutoye eyo futi atogenzerengera pipa edda mukunja futi musanvu ntono ebyaddala ntono simebu naba Mboke nyino hizo jijulizo omwezi gumungu oliweka. Buba boyongeddemu. Mukunja simulanga konga apama mukunja opama. Mukunja tapama. Abantu abali kunoko naba mansabi nayo no simulanga konga. Bongera japa. Nga yoyo bogenda mu kasoli. Bago babana be bonna wano mukunja oli. Mukunja futi kyetaga futi kilonyo kalenga asatu. Ne waliwo kyali wange yasima toyi futi nya. Kyaliwe n'akyala yajijuza. Olina baba. Waliwo abaniga abalina talent mu kupama. At least asatu. Buli futi ogambye mugisimira mmeka? 1 2. Oyalimba. Siku ngesikanga setu kitufu ango. Gumubiri. Kakati toyo gumubiri. Nze kyendo wozesa kiri bweki. Kataziba mutwala Samba septic tank. Kataziba mutwala. Kati eyo kununa mbo yengino kuno mukuwane. Tujja zimba akayumba akekinabiro kenyine. Kutujja okuteeka kamagundi kano katoya akanaka shadow store tukateke connecting gundi ku septic tank kwebale ensonga septic tank tegenda mu mazzi egenda mu amazzi neri negagenda mu soko neri ogenda olina amazzi ate mwe mugenda nebbi bitukira wamu then sock pit neva eyo kejja mu pipe sock pit bagisima weruwa septic kati buli amazzi gatuuka mu pipe eri galafu n'agenda mu sock pit ebweru nenga sock gatambula nebbi abi asigalayo wansi biva wamu bivirawo mu toyi ne biyika wamu ne byawukanira wali omwaka eyabbi Gorezo apama wilubalo ya tosobola kola kiseba tosobola pama mwaka ingini yagamba ekiri ekigenda okundetera obuzibu wano mbu tusime septic tank omugenda amazzi ate mwe mba mugenda nebbi mukunje golese ngo yetabika ate katugenda kuba tunywa bbi amazzi amalama nabi ate byatagatibwe oflashinga amazzi akagenda nebbi gewogerako amazzi gonaaba amazzi akagenda nebbi gewogerako getwogerako ekintu ekyowulira katono ingini yatetumunenya nnyo abasookawo ye bakyonona okimanyi ne kampuni bagiyita Water and Sewage Corporation etuwa amazzi getunywa ate yetambuza bbi nete biri wamu mukunja tebagenda gatta amazzi gonywa na mizijo bagenda gatta amazzi gonaaba gomaze okunaaba goyozezaamu ebintu ngagende nebbi anti okyogedde bubi tubadde tumanyi kati gaba kafuuse eki gwe tomala kulowooza ng'onayogera amazzi mukunja gagenda okuba ng'akozesa wano gagenda kuba gabategeera n'olwetula mazima oyo mujulizi gw'olinawo bale manyi ku septic tank bwe siba katapu nokimanyi ebigambo byaggaana okuwa omutasobola pama wilubalo ya bbi omwaka ogipama omwaka gugala kyoga batona pama ka wilubalo neri piko sobango gipami
kubanza wenyingira mu toyi ekitinye nnyo mala esaaweeza kyovula abansanga nabali mu kasoli nga nduddeyo bano banyanga wano oba wekamanziku nedda sebo enziko eba wano enziko eba wano mala esaaweeza nga topama saula bino atereka naawe kati wonga kano kawirubaro kati kana kando kalaba osoka pama mwezi omwezi gumu n'opama wirubaro eyo ekitinye ennyo mwezi wirubaro etegeeza opama gundi afu opama afu mulimu ekiba kyobwekitiibwa ng'okupama va ku bya ingini yagaba sibula ngenda kati mujemba we order aliwa ingini omulala jangu nawe mtoto wange ate oyo tambera bambi omwana yankwasize ennaku iwe okubanga mupoota yamaze P7 sente nezibula ennaku enkute naye nange ennaku zino sikyalina kisa ng'olaga oli mutato nsinga obuwaavu gwe nsigombi anti alya bulungi kayide yali atereka ba ingini kati ndi kuvaana ngenda sula wa manager Songo order zendeka wano ku mansion esooka abantu wano babeera organized nnyo waliwo abagenyi ab'amaanyi abali okujja wano olunaku olw'enkya Kapiripiti ali kujja wano yakava mu America ali kujja ne manager we n'amamotoka gaabwe gonna ebinankani lwakuba nabo mbaweereza gwe gamba manager we tuvaana awandiikire manager wa Kapiripiti abantu be bonna bajje nga bamaze okupama eyo order okitegedde kuba abantu batambula nabo bangi sagala batoze toyi ate batambi okitegeera eyo order mugikoleko Spice Diana Kapiripiti ajjanja Spice Diana yagenze London bwakomawo yagambye atuukira wano so njagala buli ekikolebwa wano bikolebwe mu budde ate nga tuli organize balage n'amazzi ge balina okunywa onfuna kusanga wano amazzi eriko ebirala sisanga omuntu ku mansion wano ng'anywa amazzi agataliiko kano kakukyala si lwakuba nti aguze Spice tuvudde obulamu yatandika dde okutubeerera nina gwendabye oli omusajja mulabye emabega ayambadde sime kuliko amazzi kyuka ndabe gwe kyuka eri ndabe waliwo amazzi gendabyeko sime Kristo aga amazzi tebampanga kaabo ku gigi yonna ekitegedde onfuna oda wajja okunkolera bosi wasanga anywaki Spice Kiki ekikunywesa isi lwaki onywaga ensuwa Tito akunokuba gajja wa naibu muleka ebiwooma ne mugenda munywa ebintu munafa n'okufa embuto zibaluma mbw ate twagala genda mu toyi nze sirinaki oda endala gwe kayide oda endala gyendeka wano saagala kuddamu wulira mbu kansa ezze wano mbw ate etutte wirubalo ate batutte seminti ate bakutte ki buli ekiri wano teri byakuvaawo ne woba ogenda kupama making sure nti olina bolisiyo okategedde mpaka nga tutudde nabo mu mutima mulungi ne banyinyonnyola ani ayagala okumpa pulaani okuzimba ku ttaka lyange atampa pulaani kugulawo okategedde ekyo njala kitegerekeke bulungi saatukayanina muntu kubanga singa bange nti obuzibu bwavudde ku pulaani oba bwavudde ku nze butagendayo babadde ate tebatwala wirubaalo kati kyogamba wirubaalo ate ezaadde zirina okugendayo so tewali kintu kiddamu kutuuma mpaka nga njogedde nabo mu bukkakkamu ate okwogera nabo mu bukkakkamu ebintu byange basooke babikomyewo simple as that nabakubidde oluyimba lingitoni wulira byolyeyimbisa gugende ono tatuula mu mmotoka aveeyo addukanga ebigere bawangaze kwata oluyimba luteeke mu lingitoni tambuze ebintu byolyoyimba lingitoni nanyini simu genda gwe nanyini simu lwaki otabula ani nyiniyo esimu ewedde kukyaka mukyusiza esseemu muli mukutawanya essimu yawe obwedde ojjakola bwe tuti ojja kgendamu eyo kampuni gy'oba obeera esimu obwedde kuba mungu bawanga esimu yakayika kati esimu yakayika kati mukunja kati ondekerani mukunja ongobe ku site ngendewa wano wemanyidde okulya kawunga kiwedde kiteredde ekyo tukimaze ffe tetukirwako so nga mbasibula abooluganda abaagalwa bakyali bange njagala okubeebaza ennyo mwebale nnyo mwebale dda abatukwasirizaako abatusabidde
nsaba Mungu abampangalize. Video ya Mungu bawangaze tugitadde olunaku olwaleero gyeri ku YouTube osobola okeberayo okwo kaddata bwe kaba kwekali. Soda tulinawo ekibuuzo. Soda tulina ekibuuzo kira. Nvaako gwe onoonya woletera bbi wano mu story ya yaffe ennungi. Ogimusizza nnyo wano. Otulekere obuzibu. Ingini. Ensonga eno ey'okupama mu si bagikyusizzaamu ng'omukulu yakulembera oyo nkwegayiridde ekero pama mu musingi ekizibu kiri kimu omukulu buli wava ng'ava kulya bikyenya kifuma simanyi kati ndekero gula ebyokulya oyo ajja yekkati tito lekero pama mu musingi period funza sigenda kwebaka ku mizi kituufu naye omusajja aleeta matiriyo wano omukulu oyo simanyi byomuwa bo bapamawa bo bayinginia bapama mulekero pama mu musingi atale teri apama mupamawa kukyuma bbi nange nabuza inginia mwenga mwe temunyirirwa bubi kuzimba wano ate yangu ogiyoolewo embizi omusingi we guwunyidde gutya enju egenda kuwunyidde nedda tito bwomupamawa bwopamawa twaba twetoye yaffe naye omukulu yagana ogigendamu mbw akanya katono mbegayiridde mulekero pama mu musingi gwenju wuuyo nikiki ne kasooli ne mu nyumba ogobeddwa kale ne muzinyi ne mu video guuni mukama wange yaŋŋamba nti yitapama mu kannya katene bwe yalaba omusingi yakiyita kinyambu kya toyi kyapamako ewaabwe najja nakusuula ajapamye mpozi waliwo oli omukulu omukulu sepama mu neighbor wange opama mu bana ojo ena simacho na seleka nikigwa ngenda njali atakuma kakebera bbi era yakumaga mazi ne agenda ngambu olege ndagamazi agenda ngambu biwa tusagenda bamu kuwayiriza wagenda bawa awunye nyama awunye ebijanjalo soda ali bikomando tamaliriza toda mukunja salira byakupama kamene munda mulimu kiki kanyingireko Tito ngini ya Tito mupama na mu mansioni jotereze zino ensonga Tito aduse warabe ngeyingira nyumba enju yonna ewonya bbi malengo oyingira nyumba ale ngoyingira nyumba nadduka n'enju mugipamu wayi engini ya Tito nendu nayo mpulira wawonya bbi banaye mufuge bbi mbegayiridde Tito fuga emizi ate ono atabeera wano yakajja n'abantu bamubuuza n'ababodaboda nga bafuka bakama mukendeeze emizi bannange kisaiti mugifudde bitundu nanga ate omusajja taswala olwo gwatuuse ensonga njogeddeko ate sijjiddamu bannange mumaaso myunya kale muteekemu amazzi
Export TV to the world.